enteekateeka yonna nga batambudde olunaku olwajjo omukulu gwe bayita Mualana ensonga zonna zaawedde bulungi nnyo ne basobola okuba ate nga kooti yamuwadde bail ne bamutegeeza omukulu oyo asobole okuba ate nga asasula akasente miliyoni 10 ze bamusalidde okusasula buli mwaka era okuva mu nkomyo yasasuddeko miliyoni 7 ne bamutegeeza nga 15 ka balance akaweeyo buli mwaka agenda kusasula miliyoni 10 mu nsonga ezo. Kati bangi nnyo bavuddeyo ne boogera ku nsonga za Mualana era bangi beemulugunya, bangi ne bagamba Mualana kye yakoze. Abavuddeyo ku nsonga ezo, omukyala naye yasobodde okuba ate nga ayogera ku Mualana n'agamba obanga gy'oli oli mukyala nga Mualana omwetaaze ye takyamwetaaga kubanga bagezezzaako byonna biganye, bagezezzaako n'abafamire byagaana. Bala byange kati awo ku bya mama Fiina nali nvaayo nnoba. In fact nali nnobaawo nga simugambye na kumumuga. Awo twali tubeera awo twada wali strict kati ne bamukubira essimu ne bamugamba omukazi agenda alese emmotoka biki n'abagamba baggalewo. Mu kubagamba okuggalawo ne baŋŋaana ofuluma ne mukubira ne mugamba ngenda kati n'aŋŋamba abaana bange baleke ne mugamba benzaala oba abalala. Okuba kuliko gwe ntwala nga simuzaala ngenda baleka n'aŋŋamba togenda n'abaana bange tebakugulira n'abagaana okuggulawo ne nkubira sister wange Sha ne mugamba sister nfiira Kasozi koze ensonga zo bali buli omwazi manyi waffe bazimanyi tutudde mu nsonga za Kasozi baganda bange tuzituddemu n'ewaffe ne batuuka ne bamukoowa ne babikoowa era taata wange yamugamba tozzanga ensonga zo toddangamu okunkubira essimu ewaffe we waagaana. Kitegedde ensonga bwe ziri Mualana ye akyalemedde mawulire okubanga akyakola omulimu gw'okulabisa bakomediyani. Wonna yakoma okulabirira ku shaluwa wonna nga wabula talabirira asobola okumala wiiki jjukira tokola asobola okumala wiiki tabawa yadde ekyo. Kasozi yaŋŋaana okukola era nali sikola ng'agamba ajja kuwa by'abasobodde tabeera n'abakazi bakola n'embeerawo ng'asobola okutala waba anyiizaawo abalekawo n'agamba mbadde mbabonereza olina abaana nno basatu bato tutambudde abaana batuuse okugenda ku ssomero nga mugamba cause omukulu yatandikira kwena yali yatandikira kwesa tutandikira kwena nga mugamba ku luno omwana nga agenda kusoma. Kasozi yaŋŋamba abaana be basomera ku 6 emyaka 6 abaana be gye basomerako ne mugamba Kasozi abaana bagenda kusoma bana ababiri oba oyagala oba toyagala abaana bagenda kukola ki oba oganya obbaweerera kambatwale. Aya basi ngutegeezezza nti omukyala wa Mualana ye buli mukutu buli ewali omuzindaala ayogererawo byonna okulabisa Mualana wabula ategeezezza nti abaana tagenda bamuwa wadde n'akamu. Kati nga sisobola muwa abaana bange ne we bandibadde bakulu era kino nkyogera Kasozi abaana bange togenda bafuna tunaagenda mu mateeka naye olina okubalabirira kuba babo bonna basatu. Kaakati awo kasita kyagana n'agamba mpa abaana siddamu kuwa yadde n'ekikumi ne mugamba Kasozi nentandika awo n'agaana we yaŋŋamba n'agaana okuddamu okulabirira kasita nagana mugamba tusigaze baana sidda mu bufumbo kyo ne tukisalawo ntugamba tusigaze baana yadde okudda wabula abaana woba obaagala omanyi we bali nze nkeera nengenda nenjiriba ojja n'olaba abaana bo n'ogenda. Aya basi abakyala baaba ono gwe bayita omukyala mmekete ayogedde ku nsonga nti byayogeddeko omukulu Mualana byayogera nti omukyalo nali agenda kwewa butwa byali bwe biti naye abasajja mwenna abali eyo mulabirire abaana be muzadde kati awo afuta n'aleetawo ebyo we nali omulwadde cause eyo point gyagamba eyaki ey'okwewa obutwa point gyagamba ey'okwewa obutwa bwakya ku makyawo nga ebiseera we nali sikola nga tebakyankozesa nga sina mulimu awo ndi stressed ndi ku baana bange rent oyo yaggwako nyindaga rent bali ababiri nabali mbasindise ku ssomero nga nsigazaawo omu ndi waka ndina oyo mutabani wange asembayo Kasozi nga tuli mu bya kooti Kasozi najja n'omuntu mukwano gwe bannaye Kasozi we nakoma okutegeera seewangako ku butwa kyemmanyi Kasozi yakipanga ajje sijja kumanya bye yampa sibimanyi ntuuka mu ddwaliro baŋŋamba weewadde obutwa ngamba butwa ki sinaba kwewa ku butwa nabumu sina wallahi seewangako ku butwa nina abaana bange basatu we mba nsobola okweswaza mu kamera nensaba obuyambi ku lw'abaana bange ne mbateekayo mu kamera sisobola kwewa butwa. Aya basi ye mukyalo oyo omuyimbi gwe bayita Stabua Natooro alina obubaka bwawadde mukyala wa Mualana amugambye byoyitamu
nange nabiyitamu neeguma. Omukazi ayinza okuba bambi nga yagwa mulaavu. Bw'oba oli mulaavu muwalaafu naye abantu abatuukufu nga ffe kuba ffe byonna twabirabalabadde. Nkubuulira omuntu ali mulaavu bw'alina okweyisa kubanga nabo bulwadde. Omuntu asobola okwetta munnange naye gw'oyagala yakwagala. Oyo gw'oyagala wettireko kubanga ne bw'onaafa ye agenda sigala ne bakazi b'olwedde ayina. Gw'ogenda osalwa kyonna ekikutuukako gw'okosebwa. Mualana ne waba taweeredde baana abo gw'ogenda okubeera feeriya n'abaana abo kubanga ye agenda kuzaala abaana abalala ayina n'abalala. Gw'olina abaana abo ate togenda kuzaala abaana bawedde 20. Oyo bba wasobola n'okuzaala abaana 10. Gw'oli mu kumalirako obudde. Munnange muwala gwe kyali muwala muto. Zuukuka okyali muto kyalina obudde. Fe abaana twabaweerera dda si bipya. Byo byonna by'oli mu kuyitamu twabiyita. Bangi nnyo abali mu biyitamu n'abali mu kukusaasira mbu tebakirabangako babiraba. Abamu beeyisaako naye nga bakola ki? Bye bali mu kuyitamu. Abakazi bali mu kuweerera abaana baabwe. Abakazi bali mu kujjanjaba abaana baabwe. Abakazi bali kusula ku street n'abaana baabwe. So munnange nze gemagezi nze mukazi omuwala gwe neesibako muwala zuukuka. Toyinona budde toyinona wadde omutwalo gumu bwe guti gusobola okugula ebitabo gutereke ate n'abaana bakyali bato bagenda kukula baba badde basomera 20 basomera agwa. Basi Stabua Natooro amubuulidde agambye nti abasajja okutegeera wakugambye bw'ati zange n'abaana bange bikwataganira wanze n'obutakolagana bwange n'omusajja. Ffe ng'abaana tetubaleka kubanga mwatunyizizza abasajja. Kitegeeza abasajja bategeera mpola. Addira ensobi ezange naye omusajja n'aziteekamu abaana. Okitegeera nze bwe banafunye obutakanya naawe abaana bange bayingiriramu wa. Kati abakazi embagamba abasajja bategeera mpola. Abategeera ku 10 kuliko nga 10 oba 5. Kati eyo yensi mwe tuli. Kati gwe bona agamba mbu ogenda ng'okaaba ng'owaaba mu kkomera simanya omusajja bamusibe mpaka ddi. Bagenda musiba leero aveeyo era ddemu akole kye yakoze. Paka ddi gweweekoleddewo kaki okola ki? Bwajje mujje mwogere nange kikulu mwogera n'abantu ababawaana obuwanyi ne bakusaasira nga bwe kye bakukoze bakikolakola dda abantu. Emitwalo n'emitwalo gy'abakazi bali mu kaaba era n'ensi negamba nti eyabike genda kwabikanga bo obusungu obwo abakazi bwe balina. Stabua Natooro nga tayagala basajja. Ulira ekisembyeyo ku basajja Stabua nga abagamba naye bw'oba tofunye buyambi mu musajja oyo nga tetobeera naye nga n'abaana obalemedde kati weesibeeza. Ffenna bwe tukoze tubakuzizza nga tebaliko bataata nga te n'obuyambi baabutumba kubanga buli musajja bo bamanyi mbu bw'alumya abaana bo mbu abaalumizza ate ekyo bwe batyo bwe bategeera tetulina kyabakolera. Kakati bw'aba asazeewo kulumya bw'oba osazeewo okumuleka nga n'abaana togenda bamuwa weesibeeza ofe n'abaana bo bwe baba bakulemye okusigaza emirembe n'abaana bo ng'abakusabye nga owekakasiza ddala nti abasobola kuba nawe tobasobola oba olaba nti abasobola bamuwe. Iye oba njogedde bubi naye byebyo byebituufu byenjogedde. Omusajja gw'otasula naye mu buliri tagenda kuwa by'oyagala. Abasajja basiru si nze nzekka abakazi bonna balina. Ye Stabua Natooro Mukama Mualana ayogedde ku ssente ze bamusuubiza $1,000,000 buli mwaka zibagenda omuwa naye agamba naye yalabye ng'embeera si nnyangu naye lwakuba amateeka bwe gasaazeewo. Aziwa just omulundi gumu mu mwaka za mwaka babazeemu ebintu by'omwaka nti rent 25 abala 25 emyezi 12 naye abala medication ate medication tebagibaze course nali nabagamba mu kooti nti dwairo lyali bannayo dwairo lyaliwo nze sisasulangako biru ya dwairo y'abaana bange kasoze dwairo abadde alisasula limu naye katusika kasanti agenda tukkiriza okuddayo ne it's okay. Kino kizze guno omwaka era n'omwaka ogujja n'agaana olabirira ne tudda mu kooti ng'agaanye ebyobulungi cause $10,000 sente nnyingiko ge mazima. Kati essaawa eno tebiri mikono gyange nandibadde nkyagadde cause already kati kyemmanya ayize bannayo okumusibisa it wasn't my intention ofu mutubuleke gamba singa dda n'ayagala okulabirira abaana ayagala okulabeerako n'abaana be webali ero ajje waka ne mugamba oba abaana be webali kuba ye kitaabwe shubira simuyinako kasayina kamu Mualana naye abaana be webali everyday wabetaagira si kyetaaga kasozi bannange sikyetaaga kasozi Mualana sewangako kubutwa. Aya basi ensonga nno bwe zabadde bwe ziti wabula ye omukulu Rain ku nsonga y'omukyalo ono yajogerako bw'ati tiwaliwo n'abalwanyisa babimukozesa lwakuba n'omukazi alabika tali steady nga bwe mwalaba ku mpapula abamutwalako mu ddwaliro tali steady
mwangu wakozesa nsobi waliwo n'abantu abali emabega okubanga bafutyanka n'okwonona erinnya lya Mualana Andre. Akatuyite mu mateeka bulungi tugumire buli kimu tukozesa amateeka. Awand bamukutte bubi nnyo kubanga omuntu goga nti family toyinza kumukuba masasi kuba emotoka ye bagikubya amasasi nkwata yabadde embi emotoka bagikubya amasasi so tosobola kuŋŋamba wano Uganda ani gwe mwali mulabi eyalema okulabira abaana gwe bakwata batyo osegeera nga n'abatujju tebabakwata bwe batyo so waliwo abantu abali behind n'ate tubamanyi era waliwo omusajja gwe mmanyi era ndowooza Mualana bw'ova mukomera bwoti oluvayo bwoti abaana bwabo tubakole DNA wateekwa okubaawo munnamawulire ayinako omwana ku baana bo. Omukyala kyayagala takimanyi kuba ne bw'ogamba okimuwe tebamukkiriza tebakuwa chance okimuwe okitegedde. Omukyala ayagala buyambi bw'abaana ayagala ku renti ayagala ki naye era ne bw'ogamba obimuwe era bateekawo kiremya basobole okubanga kyekiruubirirwa kyabwe kyakusooka kuttattanya naye nga ntwala omukisa guno okutegeeza bonna abali mabega w'okukwatibwa ka Mualana Andre baboyi wange kyali wange ajja kuvaayo ate tubalabise.